ogenda kusula ebintu by'abantu bano bakyala banno nabo basuulya ebintu byabwe ebinaayonooneka oli musiru nze akutaddewo tokukasa ngoye z'abanno nno ate kijja kisasula tugenda kuwala tukuteeke wali mu kkubo tugenda kuwala tukuteeke mu kkubo ennaku z'omwezi walero zirimeka lero ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'okubiri mwaka gwa 2020 ono omukyala tugamba yamazeeko abantu emirembe anywedde omwenka atamidde ali mu bizinesi z'abannaabwe basasula renti basasula omusolo naye kati abantu bayimiridde ku lwono era ebintu byayo byonna tebikyatunda naye omuntu okutuka okunywa omwenge omukyalo okutuka okunywa omwenge n'atuka ku extent eyo kati agira abantu awemmula bawemmule ekika ky'omwenge kyekiwemuza kyekiba kika kyekyo kiwemuza no kati abantu modro ng'eno wanaabeera munda bamuteeka munda ate ng'asobola ayita gwazibidde bizinesi y'okumwegayirira ono omukyala akola bubi nnyo omukyala okunywa n'otuka ku extent eno kibi nnyo nze Sobuyunga Omaru emukono wano ng'okkirira mu Kikooza ku opposite Eagles Nest kati nyabo mama w'abaana ba taata we faayo nno banno bakole bambi faayo omutamivu tabaagambwa naye tolaba nti oli mu bizinesi bambi faayo tokugasa ngoye z'abantu Seka Katonda yamanga tewaddira muziro gwange na gwa maama wange ebyaddala laba tugenda mujjawo wagaana polite we tukozesa amaanyi kasaali mumpale tagenda kufunama